omukyala oyo gwe bali kubonyabonya General Museveni nguli kansoke nkulage ebyakyaya Kadaga mukyayira kiki abalaalo nga bakaali around 2010-11 yes abalaalo nga bakaali kutwala nte muki mu Northern Uganda yes basooka kudireeta Busoga I know batwala ente ekamuli ebuyende emayuge mu itaka erya gavumenti eryabasoga government ranches eitaka erya ranches eitaka ly'ebibira abasoga baali bamaze emyaka mingi nga balirimaku gavumenti ya General Museveni yasindika ababakabe baida ku mataka gaife gano bagoba ku abasoga nti bali kwenda kuyizaawo bibira ebyo mbijjukira okitegeera nnyo abantu ba aliyenga ebibira bino eitaka lino abantu kwe baali balima okufuna emmere n'okufuna kuku ebyokutunda emmere baweerera abaana bagoba ku abasoga ku itaka lye baali bakola ki lye baali balima ku bafuna emmere n'okuweerera abaana baabwe bwe babagoba nga babakobye nti bajja kuyizaawo bibira waabita ibanga emmotoka daidanga bwire na bamundu daleeta nte bona abantu abali n'emitima egyejazigiri mu Lusoga nti bo ente dhaabwe okulya nidiiguta kisinga obulamu bw'abasoga abaali balima ku itaka eryo. They would rather die. Kadaga Rebecca w'ekitiibwa yagezaako, I think that time she was a deputy speaker or speaker, she was a speaker, yagezaako okwidda okukyogera ku parliament nga takikola ki oyitegeera yakisindikira abasoga nti banange nwaine ku kikoze eki kiremye abasoga mukole ki mu busala amagezi beerwaneku. Omanya abasoga ngeje gye bagoba abalaala eyo oyo golaba oyo omutegere gwe ngamba oyo tunula ku muti ogwo ye yagoba abalaalo fene abasoga bakozesa amagezi gaabwe amazaale bategeera ente esinga kwenda ki nti ente esinga kwenda fene yakufuna akatale e Busoga ng'ekifene ekyo kiyita ekiraalo kiramba batyo abasoga beerwanaku ayenge yatulwanirira yamaya kati banange eremererwa mu kwesa amagezi agaimwe amaki amazaali omulaalo buli yazuukanga kunkyo amusoga ate mu bufene yajja yasuulirireyo biki bakanti banti tubasobola osobola gwe okusooka ng'ogenda kulunda osooka onoonya obufenefene bwe basuddeeyo bigundi ate nti ewulira kafene nga kakyali eri. That is Kadaga ne yatulwanira olwo olutalo. Ekyokubiri mugende mu recording zammwe Rebecca alitwala Kadaga era nga sipiika ne yavaayo yayemera parliament yakoba nti abantu abali kukuba abantu baife kunanda e Busoga mwabatulugunya mwabayita nti mu protecting ananda abajasi kyemukola mu kikomye kikyamu mulekera okwita n'okutulugunya abantu. Yali speaker wa parliament Rebecca alitwala Kadaga era yayogera emabegaawo yakoba nti ni minister Mulambo w'amagye yali atwala amagye yamulumba ku office ya Mugoba yakati no tisobola kulekera kukyogera. That is the person. Oyo no omuntu gwe twetaaga ife. Oyo omuntu ayemererawo kulwa abantu be. No nebye ebimufuula. This is a speaker eyataawo n'olunaku mu bwire bwe nga ni sipiika olw'okusisinkana abasoga ng'olina ensonga ya Busoga. This is a speaker alina amaka agazira ku geeti mama wa twena every Sunday bw'aba aliyo babategeziza nti ali mu nsi abasoga mwedda kujja era akuwa obuki. This is the person you are talking about. Tulina abasoga bangi abali mu bifo ebyaki ebyawaigulu aye nga nibo otuuka mu office ye omukobera ninze Henry Maganda ndi Musadda Musiki yaka, oh how are you Maganda, how can I help you? Aye nga musoga mwino there are very many yes. But this is a person gwe tuwogeraku aku oli musoga musanga era okubona omusoga wawa etyamaawo muli mutya muli balungi. This is the person she identifies with us. Yes. Oba ogiire oli wanfunza oba ogiire oli wa malole mu maiso oba ogiire kooti ndulifu oli musoga
akuwuliriza. Ekimukubya kwagala nnyo busoga. Jeno Museveni enkola yeri eti n'abayekera bonabona. Abayekera bonabona kibasinga okutya batya ino abantu obungi bw'abantu. Otegeera Jeno Museveni ebimu kubikubya Kadaga n'okuba nti bakibona nti mu NRM mu myaka gye bayirewo saawa eno bakidi bulungi eri ebintu etulina okwogera. Yeah, the way they are. Bakidi bulungi nti bana Uganda bakyawa any leader now from Western Uganda okwira mu atufuge. Ifa abasoga otuli mu mbeera y'obwavu, ifa abasoga Jeno Museveni yatukobye tuli bantu be. Ifa abantu bo Jeno Museveni nife be watolawo ebintu bino bye wasanga ebusoga. Nife be watolerawo amafactory gaife gundi eidinda mwageguza. Abantu bo Jeno Museveni ifa abasoga nife be watolaku bisoga leero yatambuzanga abasoga mu byalo bina batambuza goods. Ife abasoga boko bambutuli bantu bo nife be watola ku bisoga growers abantu bajanga bewola mu sente bafuna sente dizimbe ebintu niboyeta abantu bo. Ife abantu boko babasoga abantu bo nife be wagoba mu bibali ebisenyi betwali manga mu mutiere nga mutiwabi wa China. Yes. Ife abantu abasoga Jeno Museveni boko bambutuli bantu bo nife be watola ku enanda yaife mwajeiriza nga buti omusoga nga busoga is an island everywhere osoka kusalamade okutuuka ebusoga omusoga tasobola kulya kyenanda nife bokudalira watweta mbutuli bantu bo. Weesiimye mattu oli wa mukisa okukira abalala. Omugugu gw'ebizibu by'ettaka gukutikuddwa Brand Property Services Limited ku lw'ettaka eritaliiko nkaayana. Ennyumba eziwedde okuzimbibwa wamu n'ez'okupangisa, apartments ez'okupangisa wamu n'okugula mu mawanga ag'enjawulo okuli Uganda, Kenya, Bungereza, Dubai, America wamu ne Canada. Okuddaabiriza ennyumba oba ebizimbe byo, property management n'abasaveya abakugu abataakufere. Twekwate ku nsonga zonna ezekuusa ku by'ettaka nga kw'otadde n'okugobera ku kyapa kyo. Kati pazo y'eby'ettaka ebadde kukaluubiriza egonjoddwa bw'okwataganye naffe. Tukubire ku noti 703 noti 79 oba noti 773 noti oba otusange ku MT House omwaliiro ogusooka room 5 ewazana ku Entebbe Road okuliraana ekizimbe kya Muguluma Empire. Tukyalireko ne ku website yaffe www.brandpro.co.ug. Brand Pro Property Services Limited, tutuukiriza birooto. Uganda Eyenkya. Abalungi abatuuliriza era abatulaba olunaku olwaleero tukyaddeko ewa Sheikh Asiraf Dembe. Sebo sanyusa okubalaba. Amannya agange Seeka Asiraf Dembe akola ku bizibu by'enjawulo. Omuntu singa aba alina ebirwadde tumusomereddwa, tumuwa amazzi ga lukuya nga bw'obadde ogalaba, tugenda abantu ku kyoto ne twokya emizimu emibi egibabaamu n'okulomba edduwa. Abantu singa abeera ng'ali wano atuuse sobola okumulombera edduwa, ne waba atatuuse nga mpadde amannya ge naye ng'ali wala. Neetaaze enamba yange yeno eri 0707363711. Namwe bannyinaffe abali ebweru oyagala okuba nti oyagala okulombera ku dduwa ng'olina ebizibu, viza zibuze, amaka gakolongotana, sente zikola zimpita mu ngalo, ojja kumpeereza ekifaananyi kyo n'amannya go, ebyo byokka bijja kummala. Nja kukulombera edduwa, ojja kutereera. Olunaku olusembayo mu mwezi mba n'edduwa eyawamu ffenna n'abalwadde bange abakadde n'abapya. Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Endowooza wamu n'ebigambo ebyogerwa mu pulogulaamu eno bya muntu ssekinnoomu akyaziddwa, wabula tebikiikirira ndowooza wamu n'okutegeera okwabaddukanya omukutu guno oba abo abagulangirako. Osabibwa okuwuliriza n'obwegendereza okusobola okwesalirawo ku mulamwa guno wamu n'ebyo ebiteesebwa. Weebale kulaba mukutu gwa Uganda Eyenkya. Uganda Eyenkya. Kale tubaaniriza nnyo abali ku Uganda Eyenkya mwe bali kutugobera n'otuwoba kwa feedback bye tubaweereza ku mukutu guno. Abali mu diaspora, abali mu Africa, bali mu nsi ezitali zimu, good morning, good afternoon, good evening. Kisinzira wawo tugoberera era tubebaza okubeera nga mutweyunzeeko. Nate olwaleero tugenda kuba torch mu olutalo, the rooming battle wakati wa Right Honorable Anita Among
ne Right Honorable Rebecca Alitwala Kadaga bonna balwanira kifo kya second vice chairperson female era embiranye eri wakati w'abo ababiri okulwanagana n'okwerangira n'osaako n'okwogera ebisongovu. Sabiti gye tukubya amabega President Yoweri Kaguta Museveni ye national chairperson w'ekibiina ki National Resistance Movement. Wiiki eno bagenda kubeera nga balonda olukiiko olufuzi olw'oku ntikko the Central Executive Committee oba SEC. Era byebifo ebyo abasinga bye baggyeyo empapulo okubeera nga beesimbako. Naye ekifo ekikyasinze okubeerako embiranye kyekya second vice chairperson female ababiri abo. Tujjukira butereevu nnyo Right Honorable Rebecca Alitwala Kadaga bwe yalwanyisibwa bwe yakubibwa okuva ku kifo ky'obwa speaker ne president ye kennyini n'akyeyogerera nti ddala kituufu yasasula ne ssente n'okukakasa nti akuba amasimu n'okubeerawo nga Rebecca Alitwala Kadaga tadda ku kifo ky'obwa speaker. Naye maama Kadaga yamulangidde ebigambo ne straight forward namugamba nti Your Excellency kino tekisobola kubeera nga kikolebwa mbadde mu kibiina mu myaka vya ddala nga nkyali mwana muto era sikivangamu era mbadde loyo eri ekibiina okwawukanako ku bano abaakajja obuzina bava mu opposition n'obeesiga ekiraga betrayal eri Yoweri Kaguta Museveni n'okukozesa abantu using and dumping them. Rebecca Alitwala Kadaga very straightforward, very bold, very brave and those omukyala alina very honest. Yes, bweba ebeera yamutunulidde mu maaso n'amugamba nti empapula ze tujjayo ku bifo bino omuntu alina okubeera nga akoledde ebintu ekibiina ebyenjawulo myaka 10 naye ono yakabeeramu myaka 3. Bye tumanyi ku Anita Among aliko sanctions mu bakungu abali mu ggwanga Uganda mawanga agatali gamu gamba nga Bungereza, America n'amalala lwanguzi lwa bubbi. So ebintu bingi misuse of public office tekimuvaako. Rebecca Alitwala Kadaga ndowooza akantu kalina ndowooza kyekya age limit bannayuganda abangi bagaa nti yavaayo naye naye Kenya nayoga nti if it wasn't me Museveni teyandibadde awo. N'olw'ensonga eyo tugenda kugenda ddala ebuziba mu lutalo luno where it leaves the National Resistance Movement Party, where it leaves loyalty oba abantu abali loyo mu kibiina bibalekawa. If you're not loyal oba ndowooza ekibiina kyagala nnyo it doesn't pay loyal people. Obunnanfuusi obuli mu kibiina ekyo okuviira ddala ku President Museveni. Ntudde ne munnamawulire munnange veteran we tugenda okubeera nga twogera ku nsonga eno. Abasinga mumanyinga Matia Chowolo tudde yali ku Kingdom azakola ku mikutu egitali gimu, so alina experience n'obumanyirivu obuyitirivu nnyo mu kisaawe kino ekyamawulire ebyobukulembeze bangi bimuyita ebyobufuzi azaabigoberera. Ate era he deserves to be called a veteran mu bintu bino and a senior mu bino mu nsonga zino. N'okunoonyereza amawulire ag'okunoonyereza zaagakola abaagoberanga program Kingdom FM abafere b'ekibuga ye musajja gwendi naye amannya ge amatuufu mbagamba wano mu Buganda nti lubaale w'omulamu tasamirirwa waali kisobola kubeera nga mwogerera naye eno mu Buganda bamusajja wa Kabaka. Naye eri ewaffe ate Baganda baffe Busoga. Era olwaleero gwentudde naye ensonga zino eza region eyo seetaaga ate kuleeta I'll be very open nti ate Muganda no oba Musogo amini Mukyoli no. Zino ensonga yazeetaaga ddala omuntu ava mu region eyo gyazaaliddwa gyakoledde emirimu gyonna, so gwendi naye. Mukulu wange nkwaniriza nnyo ssebo ate naffe tweyanziza nnyo okutukyazaako leero obulamu buli butya mujja ne mulaba ku miti eri tubeera mu Kerere bituleekaanira bingi kati ffe tuva mu Kerere y'ekibuga tujja eno mu byalo waffe eno emiti gino ne gituyambako okukakkanya embeera bwe guli. Ssebo neyanziza nnyo mbalamusiza mikwano gyaffe abawagizi abalabi abafollowinga abaagala omukutu guno Uganda Eyenkya. Yes sebo. Neyanziza ndowooza kintwalidde kumpi oba omwaka mulamba. Okukomawo omulundi omulala. Kyazaako ko wali ku Church of Uganda Namirembe nzijukira we twali wansanga.
sebo ne yaza naye nga ndi mugoberezi era abali ku mukutu guno ndowooza mundaba nange embeerako neesiimye nnyo okumpa ndoza gwe twaseme twali ku online call kali kaluke ke Kawempe North twali mu kalundu by the way kaluke akanalukoola we twakomeraawo kuba nti tusisinkana ne yaza nnyo sebo ne yanzeege kale tugenda nga tonnagenda mu bantu abandaba mulimu abanyiivu kati saawa eno abasoga tibeerabire bakagwa kekirungi ensonga ye tuli kujja okwogerako erimu abali kubona ekiri ku social media yaife ya busoga we are Ugandans tuli bana Uganda aye tusooka kuba basoga omuntu bw'aba omuna Uganda kabaka wa Buganda muganda kabaka wa Buganda muna Uganda aye yasooka kuba muganda so tuteerabira ensibuko dhaife nze ndi wa National Unity Platform okitegeera but mu Uganda mona I'm very much concerned ku muntu gwe beta Rebecca alitwala Kadaga aye nga ate wa NRM you understand? I understand you. Okitegeera so kino ekintu kyaife nga abasoga tulina okuba nti tutegeera waye tuviire waye tutuuse baani abatuwagiire baani abatuwaniriire baani abatutoireyo eiwanga lyaife abasoga be bakobanga tutegeerera ku myaka 7 nze najjongezayo konze 7 but now we are talking about someone ensi yonna gwe recognizinga right honorable Rebecca alitwala Kadaga so mbaire ojja kumpa omukisa ati nkozese ennimi ezo it is okay very good it is okay we are 4.5 million people 4.3 okitegeera bakwanze nchiwakanya musukkamu anti kati lwaki busoga batuwa abantu batono ne Buganda kati kamba buli olwalero erimu ababadde tebakimanyi population ya the rest of Uganda minus Western Uganda nene nnyo okusinga bweri naye bakikozesa ffe batussa ne bagamba abasoga katu bagambe bali milioni nyamwe emitwalo 3 bo ne betu ewaabwe ate ne bagaziya ki ne bagaziya population y'omu Western Uganda kikole justification olw'okuba baswala nti twakizuula dda nti Western Uganda erimu abantu batono milioni ziringa 11 n'ekintu naye ate basinga ba MPs mu Uganda yonna Western Uganda yokka erina ba MPs bangi okusinga Uganda ekitundu ekisigadde kyonna okitegeera songa bw'ogatta abasoga n'Abaganda babeera bangi okusinga Western Uganda yonna naye ate Western Uganda erina ba MPs bangi okusinga Uganda obukadde 20 mu kintu 29 kumpi 3 okitegeera so kati bakikola kagenderere okutukkakanya fe okitegeera kubanga ewaffe gwe njagala bw'obanga oyaga okyetegeeza kino ewaffe teriwo osobola kutambula mailo nga tolabye maka kilomita emu tolina kilomita busoga gy'osanga nga tewali bantu ewaabwe otambula miles ng'oli mu faamu zaki zante kati omuntu atambula mu farms nga temuli bantu population bwejja ate abantu bawera batya kyova olaba bw'oba oyagala gwekikakasa kati genda mu kulonda okubeerawo ewaabwe omuntu ajja n'abeera mu parliament ng'afunye omutwalo gumu 8 okitegeera ekyo ng'ate awo taanapu ebadde ki ebadde nnene najja ng'alina omutwalo gumu mu 6 be balonzi abamukoze eki ewaffe ng'ali mu mitwalo 7 6 yasinze ate engeri abalala bali mwena emeka okitegeera ekyo kwega nabo bennyini bakola ebintu olumu ne batalowooza yes by the way ntosonga nti Kawempe North yokka oŋŋamba nti erimu abalonzi emitwalo 2 eligible ate nga nabo bootemye bangi nonga nti ate oli awangudde eri afunye omutwalo gumu nonga nti ate labe basinza ababaka genda kati olabe okulonda kwa Kahonda nani ono ne Otafiire genda obalabe buli omu yajja na mutwalo gumu mu 6 kuba constituency yali emu feno kiba kyalo ki naye bwe baali nti bonna General Museveni buli omu amwagala Kahonda amwagala n'Otafiire Bamukubye kati mbali tukole tutya nti okulonda okuddamu musaleemu
buli omu ajje olw'okuba buli omu eside gy'abeera ne bafuulayo amagombolola ne bagafuula constituency kati ne weesanga nti okulonda okwaddamu Otafiire yagenda okujja ng'afunye omutwalo gumu kakaaga Kahonda afunye gumu kanaana naye ng'ajja ku representinga abantu n'omuntu alipresentinga abantu gwe balonze emitwalo 2 yes otegeera ekyo eso kakati ezo z'ensonga lwaki weesanga nti olwesi we tugamba nti Busoga there is a moment by the way abantu gye batakimanyi nti bwe tubanga tugenda okuzimba Uganda General Museveni atera kino ekintu ekigamba abantu naye si kituufu ate nnyo okugamba abantu nti si kirungi kwogera ku mawanga gaffe omulabe wa Uganda yoyo atujjamu to identify ourselves okusinziira ku mawanga gaffe oyo abamulabe omuntu yenna ajja mu makaago n'agaana abaana bo okwe-identifyinga ng'abaana bo oyo otegeera nti abamubbi ng'oli kimuluma mu makaago omwana ogamba nti nze Maganda Junior otegeera oyo mubbi alina kyeyagala okukola ki okola era bw'aba musajja ng'aludde mu makaago weegendereze ayinza okuba omwana oyo si wuwo kati General Museveni atya nnyo abantu ffe okwogera ku nsonga zaffe ez'amawanga so nga tulina okyogera olw'ensonga history etulaga nti twasooka kuba Basoga nga tetunnabeera Bannayuganda bwe guli twasooka kuba Baganda nga tetunnabeera Bannayuganda twasooka kubeera Badaama nga tetunnabeera baki we can't forget that and never will it change. Abakulu gwentudde naye Henry Maganda yes emboze egenda kugwa makerenda n'olusoga tugenda kuluteekamu kuba enjawulo n'olulimi olwaffe wano we are all Bantu speaking people Bantu speaking languages so tosuubira kubeera nti tujja kwawukana nnyo era nange ebigambo nja kuba mbiteekamu bulungi nnyo abantu bakyabazinga musobole okubeera nga tubeera ku page ndala yes mukulu wange njagala tugende ku nsonga olutalo luneeno lwaki President Museveni akyawa Right Honorable Rebecca alitwala Kadaga despite the fact that sisuubira nti eriyo munnamawulire oba omuntu akuzidde mu myaka n'amanya ebigenda mu maaso atamanyi impact na effect ya Right Honorable Rebecca alitwala Kadaga lwaki President Museveni aweebuula omukyalo ow'ekitiibwa the first advocate the first y'omukyala eyasooka obeera ne law firm ng'omukyala mu ggwanga Uganda bakatuntu lwaki amutyobola okutuuka ku sse eri and does she deserve this kakati omuntu gwe tujja okwogerako yes ow'ekitiibwa ife tina wa kitiibwa ewaife ife kye twamwa maama waife when you talk about Rebecca alitwala Kadaga you're talking about maama w'abantu obukairo obujja mu butaano tibino bya kitiibwa because tuboina bampuuga bona babitiibwa so bw'oyita Rebecca nti ow'ekitiibwa oba omukompyaringa ne bampuuga no ife we are talking about our mother Rebecca alitwala Kadaga nenda okwidukiza abantu abatubona nti si ye Musoga asoose okubeera waggulu jjajja wa Kyabazinga waffe yali vice president wa Uganda eyasooka WW Kadumbula yes twafuna omukisa era vice president omukyala eyasooka mu Uganda ow'ekitiibwa Wandera Kazibwe otegeera 9 years naye njagala weebuze kino waliwo nga Right Honorable ow'ekitiibwa Her Excellency Kazibwe bamujja ku bukulembeze okuleeta Bukenya yajja baali baseka yajjaawo walabawo gwe embeera yonna mu Busoga nti Abasoga basituse bawakanya ekintu ekyo oba bafiiringa muli obulumi otegeera Musoga by the way they are of the same clan Bayisegaga bombi okitegeera kakati gwe weebuuza ekibuuzo Abasoga vice president maama waife Kazibwe yamala emyaka 9 vice president owulira Abasoga bamuyita maama baba bamu addressinga okitegeera ekyo kati golowooza lwaki Abasoga wonna mu Busoga okitegeera lwaki Kadaga bamuyita maama si ye yatugamba yesterday
nabo ine General Museveni ng'akoba nti Kadaga lekera okwogera ku bintu by'ebisoga ng'otwala nti abasoga bantu bo without busoga ng'olowooza nti kisoboka. No, I want to clarify this. General Museveni nimwe abantu omuli eyo nga mulowooza nti Rebecca alitwala Kadaga maama waife na twetaaku nti maama ife tumwete maama. Never. Ife abasoga mu mitima gyaife mu kutegeera kwaife tuwaikiriza mu misaayi gyaife nti Rebecca alitwala Kadaga ni maama waife niifo tukimweta olw'omukwano olw'ebirungi olw'okwenda olw'okwikiriza walala n'okutegeera nti naatusingira abasoga ababairewo bukyanga busoga ebaawo. This is love. Yes. Otegeera. So General Museveni n'abantu bona musuire abantu bangi gye bavamu abakola ebikolobero bayikaikana timusobola kusuula Rebecca alitwala Kadaga mu mitima gyaife kunsi kuno fena tukiidi nti tekisoboka. No, it is impossible. Osobola okusuula kyabazinga gw'ogulira obumotoka. Yes. Otegeera ekyo? Yes. Otegeera kyangu okukyayisa abasoga kyabazinga ayi tosobola kuba kyayisaani kubanga obwa kyabazinga tuli muno olwatika eri abwa kyabazinga abaali ku luuyi lule eri abakyabazinga abaali ku luuyi luno kyangu omuntu omu kyamukwidda n'atwawula. Kadaga muri omu. Nze ndi wa National Unity Platform. Everyone knows me. Nze nalese omulimu gwange ku TV gye mbaddeko Rest TV. Nensibula bakama bange Musumba Kiwewesi koze bana mumanyi nti njagala mpulira this time round munzikirize mbasiibule enkomye wano. Lwaki konze njagala genda kubeera free nga njogera kubanga byenjagala okwogera ku kulonda kuno tebasobola kubinzikiriza ng'oli ku mainstream oli ku TV eno. Koze bajja kubaggala. I want to be very active. Kwogera kuba nasoma kwogera ate amateeka gakuwedde semateeka ekuwedde era nze tebakulimba nti no nze na resigninga sigenda kwesimbawo era abantu abangobera bonna bakimanyi naye oyagala oyogere ku nsonga independently nga mmanyi nti kyenjogera kitaasa abantu bange kubanga kyabulabe nnyo omuntu okusoma ekintu ne kitagasa abantu bo oba abo bonna bowangaaliramu. Kati nze Maganda andikiriza nina bye mmanyi abasoga bange bibataidi. Yes. Nga kinkakatako okwidde okubategeeza nti wairo oli wa National Unity Platform soko ile inuma olingirire bani abatuyambye to inspire us. Rebecca alitwala Kadaga namba emu. Bw'obanga eri akalungi kona k'oboine ku mu government ya General Museveni Rebecca alitwala Kadaga abiri muni 60% if not 70. Omuntu gwe tulina ye bwe tuwanga twogera ku alitwala Rebecca Kadaga. Did you see her yesterday? Yes. Nga alikogera maiso ga General Museveni. Yes. Bana mawulire mutoleyo videos. Bana Uganda bameka asobola okwemera maiso ga General Museveni. Namukoba nti this is not right your excellency. Waleeta iteeka wakoba nti mu myaka iku omuntu anaidanga okutula yempapula asooka iduzeeku biki byakoze mu the last 10 years ekyo wakitawale General Yoweri Museveni era mwene niwo waleeta enkola wakoba nti we must protect seniority waleeta iteeka okuprotectingani Moses Kigongo okuba nti haji takubwa ku kalulu. Yes. Now omuntu eyakoba nti twetaaga seniority omuntu eyakoba yes to be protected Moses Kigongo protecting the seniors of the party 20 years ago we yakireetera ekyo. Omuntu era yakireeta mu 2005 nti omuntu anaidanga okwesimba ku bifo bino ebya waiguru olina okutanga ku wano ng'oli okupapula oli kwa applyinga 10 years back bichi byokolere ki ekibiina buti ate the same person naali emabega wa Anita Among okukuba Kadaga. From opposition few years back. Yes. And he's a sanctioned speaker. Yes. The first sanctioned speaker. Muliku ayi ebyo byonna era nze nkikubira abantu abasoga batabalimba nti eriyo omuntu alwanisa Kadaga
gwe mwaboine ng'awakanya nti Rebecca Kadaga kyakoba nti bamulwanisa ti kituufu oyo mwene n'alwanisa Kadaga. Bano bona bakongoizi ali bakozesa buki amayembe okulumba ebaye agakoze eki agasindiike ganabo be muri bona abakazi abeeru oyo eryo yembe eri yere omusamize omuswezi alikola ki alisindika kyovobo na ye mwene yaviireyo yawakanya nti Rebecca alitwala Kadaga, right honorable, okoba nti eri abakukola ki abakuyiganya ti kituufu olowooza yandikiikiriza nga mwene nakikola. It is known. Nenda tuba abantu balamu. Omusoga akoba nti atayiddukira byaira tafumba ati kamukaire. Omuntu yena bwoba tojjukira byadda oba gyova kikubeerera kizibu nnyo okuyamba omukadde ng'omusanze ku kkubo. Naye bw'oba ojjukira ebyeddo gamba omukadde ono bambi ke nalyangako emiyembe giringa nsoma oyimiriza emmotoka n'okatwalako. Kati General Museveni Katonda bwe yamutonda ekirabo kye yamuyima oba ekirungo kye yamuyima n'ekirungo eky'omutima ogulimu okwiddukira omuntu eyamuyamba kwenuma yabufunamu kwekisa okukuba nti omuntu ono kamusiime yanamba. That is the reason lwaki Besigye ali mu ikomera. Yes. General Museveni azira kirungo mu mutima gwe Katonda yakimuyima ekiddukira omuntu eyamukolera kirungi nti amusiime. Gataka abantu bano. That is why abantu bangi baidye bona be yatandika nabo bafiire nga they are miserable. Abamba bafiiridwa n'abaana baabwe. Abandi bafiirirwa abaana baabwe. Ate babasebusi. Ekikulu kyakola kujja kuziika oba kuweereza mabugo. Yes, true. Elia Kategaya omwidi. Nyo. Yali walayi no NRM. NRA. No. Was 00 what? 3? I think 004. But he was so close. Elia Kategaya, if not 005 was 003. RA. So close. So close. Yafatia. Family Elia Kategaya bameka bowulira. Abaviireyo nti abaviire saawe naba Elia Kategaya. Nendo otoleyo ng'otoire ku General Museveni yo omwana we. Abantu bona nti vice jawa ne wife. Oida kwida nkutwale ewa gundi. Vice president yasokanga Museveni aidye. Gundi yani babi mululu Kiseka. Gende wa Kiseka. Genda oli nanga olabewo enangabo. Ewa Kiseka olabe. Nonya mu family ya vice president Kiseka. Olaba abaana be. Family ya Kiseka eri etya. Ojja kusanga kamuje nga zisimye n'amalalo ga Kiseka. Genda yo. Abantu abakweka Museveni mu nsiko. Yes. Bonna babona family zaabwe bana tebalina mirimu. Teri muntu. Bonna momboze. Bonna momboze. So kati ogwo mutima mubi. Ogwo omuntu obutayiddukira. Butifa abasoga. Beva twala nti tutegeera. This is another bridge. Breed. Ife tuli bandawulo. Tini bala abasoga abakola ki? Abasookawo abangu b'okusiriwaza. Ife twidya kiki? Ekituufu. Nti ekituufu akukolera ekirungi olina okumusiima. Rebecca alitwala Kadaga tulina okufa naye. My goodness. Mugwa naye. Ndi wa National Unity Platform. Ekibiina kyange ekya NUP ezira muntu gwe kisobola kusimba ku Rebecca alitwala Kadaga ekamuli nimuwagira. His Excellency BobiWine is my friend as a person. Yes. We talk. Mukwano gwange ino. He knows this. Nze ndi breed y'abasoga bali ali straight yati nti bw'abakyayenda omusoga bw'akoba nga ati be ebabbe ndobye muveeko aba yasalawo kati nze be tisobola kuwagira muntu yena munsi wano mu Uganda yesimbye ku Kadaga. Olaba naffe abali eno mu Buganda naffe tukiraba nti ekyo kikyamu. Look here. Basoolo bannyabo mbaagala nnyo era mbaniriza ku Uganda Eyenkya. Nze muzzukulu wa Gamunga Moses Wamala ndi munnamawulire era ndafuubana nnyo okulanga buli munnayuganda afuna obwenkanya ssaako n'okufuna buli kimu nga bwe kigwanidde okubeera gamba ng'ebyobulamu ebyenjigiriza n'ebirala. Wabula mbaleetedde amawulire ag'essanyu era amalungi okuva mu Ohio Health Center. Lino nno ddwaliro eryazimbibwa emyezi 6 egiyise emabega. Ne mu myezi egyo
ngenzo dirambulako ng'ebintu eby'enkizo ebikoleddwa biyitirivu nnyo gamba nga okuwa obuweereza n'obujjanjabi obw'obwereere eri abakadde b'eggwanga lyattu Uganda oba abakuliridde mu myaka. Abakadde abasobera ddala mu 300 be baweereddwa obujjanjabi, eddagala, okukeberebwa saako n'emmere eri ku mutindo okusinziira ku bulamu bwabwe eyo gye beetaagira ddala. Era kinsanyusiza ne kimpa akamwenyumwenyu n'essuubi. Wabula bakantemye nti mu myezi mitono nnyo kino kigenda kubeera nga kikoma olw'ensonga nti eddwaliro lino liri mu kazito oba lyetissa akazito ak'amaanyi ennyo ak'okubeera nga eddagala erina okujjanjaba abakadde bano, emmere, ebikozesebwa, emisaala gy'abasawo byonna bibali mu bulago. Eddwaliro terisobola kubikola bino byonna nga liyimiriddewo ku muntu omu. Tukkiriza nti bannayuganda ffenna nga twegasse wamu tusobola okuteeka akamwenyumwenyu ku bakadde ab'eggwanga lyattu Uganda okuwangaalira aba abawangaalira mu bitundu bino Mukono, Namataba, abava Lugazi n'ebitundu ebiriraanyeewo. Be nasanze olwaleero batindigga eŋŋendo empitirivu okujja okwefunira ku bujjanjabi obw'obwereere n'eddagala ery'obwereere. Wabula nzikiriza nti bwe tusaayo ffenna kye tulina ne tudonatinga oba okufundraisinga kyonna kye tulina tusobola okuyimirizaawo eddwaliro lino emyezi egirijja, emyaka egirijja okubeera nga lyetengerera okufuna obusobozi n'embavu okulabirira abakadde bano, okubawa eddagala lye beetaaga buli mwezi, okubakebera. Beetaaga ebyuma kalimagezi olumu ebibatawaanya bye beetaaga okuyingiza. Nzikiriza bangi abali eyo mu UK, mu America, Canada, abali e China, Belgium, Germany nawa. Eyinza okubaayo omuntu alina ekyuma oba eddagala lye wandyagadde okudonatinga eri eddwaliro lino erya Ohio Health Center ligende okujjanjaba abalwadde bano n'okubalabirira, okubabuddaabudda n'okubawa byonna. Sinakindi osobola okukozesa omukutu gwaffe ogwa GoFundMe okuwaayo ensimbi zonna z'olina. Osobola okukozesa mobile money ku namba y'essimu eyo, account number ku namba y'essimu eyo, Western Union, PayPal, MoneyGram. Ebyo osobola okubikola ng'okubidde oba ng'oyogerezeganyizzaamuuko ne eddwaliro lino okumanya details ze weetaaga okusobola okuwaayo obweyamu bwo oba donation yo. $1, $2, $10, $5 zisobola okuwanirira eddwaliro lino n'abakadde okubawa akamwenyumwenyu mwanattu n'okwekkiririzaamu n'okubawa essuubi saako n'okusanyukira mu myaka gyabwe egy'obukadde nga balamu bulungi ate era nga basobola okukola ebyo byennyini ebigenda mu maaso okugasa eggwanga Uganda. Nkwebaza nnyo ng'owaayo donation yo oba obubaka bwo, obuyambi bwo obw'ebyuma, eddagala, emmere n'ebirala eri eddwaliro lino okusobola okutambuza omulimu guno ogw'obwannakyewa emyaka gyonna. Nze Moses Wamala nkwebaza nnyo okubeera nga okola ekyo ate era Mukama Katonda akunjagalire era akunkuumire ng'oweereza kyonna ky'olina okusobola okutuusa omulimu guno n'okugutwala mu maaso. Uganda Eyenkya. Omukyala oyo gwe bali kubonyabonya Jeno Museveni nguli kansoke nkulage ebyakyaya Kadaga. Mukyayira kiki abalaalo nga bakaali around 2010-11. Yes. Abalaalo nga bakaali kutwala nte muki mu Northern Uganda. Yes. Basooka kudireeta Busoga. I know. Batwala ente Ekamuli, Ebuyende, Emayuge mu itaka erya gavumenti eryabasoga. Government ranches. Eitaka erya ranches, eitaka ly'ebibira. Abasoga baali bamaze emyaka mingi nga balirimaku. Gavumenti ya Jeno Museveni yasindika ababakabe baida ku mataka gaife gano bagoba ku abasoga nti bali kwenda kuyizaawo bibira. Ebyo mbijjukira. Okitegeera? Nnyo. Abantu ba alienge ebibira bino eitaka lino abantu kwe baali balima okufuna emmere n'okufuna kuku ebyokutunda emmere baweerera abaana. Bagoba ku abasoga ku itaka lye baali bakola ki lye baali balima ku bafuna emmere n'okuweerera abaana baabwe. Bwe babagoba nga babakobye nti bajja kuyizaawo bibira waabite ibanga emmotoka daidanga bwire na bamundu
daleeta nte bona abantu abali n'emitima egyejazigiri mu lusoga nti bo ente dhaabwe okulya nidiguta kisinga obulamu bw'abasoga abaali balima kuyitako eryo. They would rather die. Kadaga Rebecca w'ekitiibwa yagezaako, I think that time she was a deputy speaker oba speaker, she was a speaker, yagezaako okwidda okukyogera ku parliament nga takikola ki oyitegeera yakisindikira abasoga nti banange nwaine ku kikoze eki kiremye abasoga mukole ki mu kusala amagezi beerwaneku. Omanya abasoga engeri gye bagoba abalaala eyo oyo gwolaba oyo omutegere gwe ngamba oyo tunula ku muti ogwo ye yagoba abalaalo fene abasoga bakozesa amagezi gaabwe amazaale bategeera ente esinga kwenda ki nti ente esinga kwenda fene yakufuna akatale ebusoga ng'ekifene ekyo kiyita ekiraalo kiramba batyo abasoga beerwanaku ayenge yatulwanirira yamaya kati banange eremererwa mu kwesa amagezi agamwe amaki amazaali omulaalo buli yazuukanga kunkyo amusoga ate mu bufene yajja yasuulirira ebiki bakanti banti tubasobola osobola gwe okusooka ng'ogenda kulunda osooka onoonya obufenefene bwe basuddeeyo obigundi ate nti ewulira kafene nga kakyali eri. That is Kadaga ne yatulwanira olwo olutalo. Ekyokubiri mugende mu recording zammwe Rebecca alitwala Kadaga era nga sipiika ne yavaayo yayemera parliament yakoba nti abantu abali kukuba abantu baife kunanda ebusoga mwabatulugunya mwabayita nti mu protecting ananda abajasi kyemukola mu kikomye kikyamu mulekera okwita n'okutulugunya abantu. Yali speaker wa parliament Rebecca alitwala Kadaga era yayogera emabegaawo yakoba nti ni minister Mulambo w'amagye yali atwala amagye yamulumba ku office ya Mugoba yakati no tisobola kulekera kukyogera. That is the person. Oyo no omuntu gwe twetaaga ife. Oyo omuntu ayemererawo kulwa abantu be no nebye bimufuula. This is a speaker eyataawo n'olunaku mu bwire bwenga ni sipiika olw'okusisinkana abasoga ng'olina ensonga ya busoga. This is a speaker alina amaka agazira ku geeti mama wa twena every Sunday bw'aba aliyo babategeziza nti ali mu nsi abasoga mwedda kujja era akuwa obuki. This is the person we are talking about. Tulina abasoga bangi abali mu bifo ebyaki ebyawaigulu aye nga nibotuuka mu office ye omukobera ninze Henry Maganda ndi musadda musiki yaka, oh how are you Maganda, how can I help you? Aye nga musoga mwino there are very many yes. But this is a person gwe tuwogeraku aku oli musoga musanga era okubona omusoga wawa etyamaawo uli mutya uli balungi. This is the person she identifies with us. Yes. Oba ogire oli wanfunza oba ogire oli wamalole mu maiso oba ogire kooti ndulifu oli musoga akuwuliriza. Ekimukubya kwagala nnyo busoga. Jeno Museveni enkola yeri eti n'abayeekera bonabona abayeekera bonabona kibasinga okutya batya ino abantu obungi bw'abantu otegeera. Jeno Museveni ebimu kubikubya Kadaga n'okuba nti bakibona nti mu NRM mu myaka gyebayirewo saawa eno bakiddi bulungi eri ebintu etulina okwogera. Yeah, the way they are. Bakiddi bulungi nti bana Uganda bakyawa any leader now from Western Uganda okwira mwatufuge. Ife twatuka twabakoba nti muleete kuno omukulembeze waire mu NRM nga tava muki twena tufiiringe nti twena okitegeera ekyo we are natural. So bo bwe baalingirira nga it is a reality. Buli muntu yena gwe babona nti ze presidential material threat gye bali kati gano n'amazima imwe lwaki timwidi ekiba kyemwenna okutegeera lwaki Jeno Museveni
abaire ng'ali tasobola kuvaawo naleka Kadaga ng'ali wansi akiddi nti mu Uganda ezira munnabyabufuzi ayendebwa mu Uganda yona azira ku iko mu myaka 3 n'emisobyo gy'amaze mu NRM nga is a minister is a speaker nga Kadaga Rebecca. Very powerful. Leta ya mawulire nti Rebecca Kadaga yali ya sente yakumi muvuyo gine ja sente. No one like her. This is a woman. Oidi abakyala mu population yaife n'abasinga obungi. Yeah. There is nowhere wosobola okutambuza for example Jeno Muhozi ni Kadaga nti bali kunoonya akalu mu Uganda Muhozi na wangulani Kadaga. Niyo bango kile ndichi kuwanga ngokitaire just mu mwena aremu. I agree with you. No one. There is no way. I agree with you. Internationally ezira mukyala mu Uganda ali recognized nga Rebecca alitwala Kadaga. That is a fact as well. Olisegerecho? Yes. There is no woman. Ntera okutegeeza abantu nti bwe tubanga tutetegereza mu Uganda abakyala abali ku level yo waigulu okwogeresyo ne mabona. The next one is owekitiibwa Winnie Byanyima engineer. Yes. Era bw'obonanga Winnie Byanyima ayogera that is abakyala b'amaani bali ku level ya waigulu ino. But Miriam Dr. Miriam Atembe. Jeno Museveni bw'abona nti ali kujja kuyika. That is nature oba yendo batakola ki buti ategeera Jeno Museveni acha n'ekyenzenze kye shadow ekisikirizo ya akitya kati alingira Kadaga kono omukazi ali straight ino ali straight ono bwenavaawo bayinza atayagalwa nnyo abantu atayendebwa abantu kati tibalina kumuleka wansi alina okumukuba agendereza. In the queue she is not there. Aye mu mitima gy'abantu she's in the queue. Oitegera? Yes, it is. Mumitima jabana Uganda, Kadaga is in the queue. Boba idinti alina buli kimwe ekikola ki ekyetagisa. Alina favor y'abantu, alina okwagalwa kw'abantu n'okuganja. Si yona okufuluma mu Uganda. So kati tibalina kumukola ki mu Uganda yona. Kati bwova mu Uganda yona then waira ne wife. She has eigwanga lyatandikirako. Ne igwanga eri okubiri mu bantu obungi mu Uganda over 4.5 million people ngabo batukoba. Awo ni watandikira. Eyo bloko ningi that is obato chidi. That is 1/10 of Uganda. Atandika nayo. Uganda ina abantu obukaire buna n'ekitundu. Busoga bali 4.5. That is 1/10 already abadina ki? Otegera. Rebecca Kadaga ezira wano mu Buganda wo mwogera ku bubi. Nange nkulumba sijja kulimba. Kufiirako. Buti bwo omutaaku Buganda abajire mu 3/10. Yes. I mean 4/10. Yes. Okategerako already abali ni 4/10. Abuzayo just one ashooting 5. Kati mutwale mu just out we sorting out just mu basami abaganda baifera abageswa awe mbali wonka. Tosobola kumuwangula. Kati kitegeeza nti oyo omuntu is a threat. So Kadaga bamukubalwa kuba threat. Ezira batabalimba nti eriyo ekikubya Kadaga. Jeno Museveni bwe banone aeroplane eri akaire katuuse ngeri n'okukola ki butibe bali kulinga wansi we bajja okugwa wali abagana amadi obagocho bagakola kyenda. They are just scared. Ali kukola byonna Jeno Museveni enoni ejja okulandinga eti ngegwa mikono gya mwana we agona amazima batabalimba ebiri kukubya abantu bayimwe bona. Yes. Kyakulandinga bino bye bali kuwumuza amajje gona ba seniors n'abandi nga bakali kutuuka ku myaka girita yalinga kintu ekyo omwana alina okusigala kye bali kwenda nga buti is a senior mubana abaawo nga tewali agenda kubeera nga amukubaka mukola kya challenge nga buli gwabo igerera akola ki kye bali kwenda avunna ezira kindi batabalimba ekindi Kadaga yawangula Jeno Museveni entalo ningi. Olwabalalo yalukuba n'alwalalo namukuba olwakyabazinga olwamukuba olwakyabazinga kubanga Jeno Museveni nze ali kwogera muneetegereze niwe nze ali kwogera nimwe mu lutalo lwa omulangira Columbus
n'omulangira ali ku buti ky'abazinga waife nali muntu wa Columbus era singa omulangira Columbus ne yabitamu ninze nali ajja okuba omwogezi obwa ky'abazinga bwa Busoga. Okay. Nkufuna bulungi. Wandibadde oli minister mulamba. Muje mubuuze Wakooli owebukooli omulangira, mubuuze omulangira Nannyumba, mubuuze omulangira waife wa Ntembe, mubuuze ni mwene Columbus is my friend. I know he's watching. Wandibadde minister wa mawulire. Motoka eyavanga n'omukungu wa government eno mu State House okuje wa Columbus nga government eno erina omukyala super lawyer mu State House eyali nga gwe batumana omukubiriza wa meeting eno ninze namuvuganga ku weekend anti mwenda tubyogere. Twasisinkananga mu hotelo ya Daudi Migereko bwire kuva saawa mukago gw'obwire. Twavaawo twajja ewa Columbus ewakere makage nnumba je mwidyere enkaire. So nze nali muntu wani wa Columbus nga twidhi state eri nani omunene ali nife. But Katonda yawa Rebecca alitwala Kadaga magezi buli omu geyewuunya. So strategic and tactical. Yatukuba buli omu yayikiriza wansi. Yakuba government yona yakuba state. Batakulimba omuntu ayakawangulano General Museveni emirundi n'emirundi ni Kadaga ezira wundi. Twawanika twavuwamu twali twakoberera abantu baife bwe tuli kwida nze nje okuba nti ove waka mu ja meeting wakobera omukyala nti bano bendi bichi okitegeera tugenda kubera bwe tuti. That is Rebecca gwe tuli kwogerako. So olwo General Museveni taikirizanga niye buli eno nti Rebecca yamukola ki yamuwangula kwekyo. Do you know why? Niye buli eno mu mutima gwa General Museveni aikiriza nti Columbus nani ni kyabazinga wa Busoga. Nkuwe ensonga nibe babaire idonga bagaba emotoka ka this is a secret. Mubaire mu kidinga bwe bagabye emotoka bagabire bakabaka ni oyo Columbus yena bamuwaire emotoka go badochi genda yo kati nze mbade break yagenze mugundi mungu butu gwegende wa Columbus kadawe tuvayo nze ndi Musoga wali muntu oli chaliwe kati awo sisobola kuwa kanje siwulira bubi. Yes, because he is my prince mukwano gwange. Yes. Oyitegera but nkulaga nti General Museveni asigala era takiriza bantu bano babere nti oli aliwo era ono yafunye emotoka kakati emotoka zabadde za bakabaka Columbus yafunye ati emotoka tekinuma. Oyitegera naye nkulaga nti teyakiriza singa yabaddenga bawa abantu bonna bakabaka ne ikumbanyo we Palisa aliwo bandi badde bamuwa naye tebawa aliwo owe Palisa ne bajje Busoga ne banoonya ono ye gwakiririza mu yateeke ebbali era ye namuwaki. It is good naye nkulaga nti General Museveni yetakkiriza nti bampangudde era asigala ono kyamukola ki nti mu maaso gye mutuuka ne mutabuka era ye mwennyini asigala muli ayagala ajjenga omutabaganya. Takkiriza nti omukyalo ono yakuba state. That is very very so kati ffe kye tukkiriza omuntu eyatuyamba okuyizaawo obwakyabazinga bwaife newankubadde obwabakyabazinga buyinza okuba nga wazira bintu ino biri tangible but webuli okitegera bye tubala nti butukola ekino but butuyamba otukumaakuma okuba awalala ekyo kikulu ino okitegera yakirwanira okubeerawo ekyo Kadaga ate nga amaze kulwana lutalo na state. Nkukobera kino General Museveni olutalo olwali mu bwakyabazinga bwe Busoga yali tayenda luwe olw'ensonga yali alufunamu divide and rule asinga ino okunumirwa embeera ey'okuba nti waliwo abatakubagana nebyo byobona butyewayi mu Buganda. Yes. Nti banabaki bano abataka yes, abataka bobusolya bali eno kati their parallel structures actually opposite. Woyingirira oyingira mu headquarters za Buganda Bulange Mengo wano wabbali yabawadde dda set mugende mu muzimbe namwe ekizimbe ne balina ekyo Kadaga kye yakuba ye General Museveni yali anumirwa ina awantu awaliki oluvainuma aide ng'omuki ng'omuzira omutabaganya mumukubire muki eyenkola yabayekera yasoka kuba eri gyatugamba gyava mu ankole tebalina bo bwagu ati kachina kubuuza kululi na babuuza konze mwobanga obwakyabazinga n'obwakabaka General Museveni yabwiza wera bulungi ngabo yakobye olwaido mbu yalwanira obwakyabazinga General Museveni abalimba atya mbu yalwanira ino obwakyabazinga okusinga Kadaga nga ye obwankole tabwizanga otabulwaniriranga
omwana wo tasoma munogeze wanne yiba asome kuba yakobye mbu Kadaga stopping okwogera ng'akuba mbu n'akolere n'obwakya bazinga yasinga yabiwulira no era nzi yakolere n'obwakya bazinga yalwanisa kodi ani amini bwoba kituufu nga toli musoga okutoola ku nga General Museveni yerabire nga musoga because yerabira bwobanga following ebintu bya General Museveni yerabira ebintu bingi but bwabanga aidukira bulungi tasobola kulimba muntu ali mu magezi nganze nti General Museveni ayenda ina ifa basoga okusinga Kadaga you can't. He called us his people. We are never Museveni's people. Ife tuli bantu ba Kadaga. Otegera tosobola kukoba ati otwenda ino ifo obusoga era otufumbira emere y'obwakya bazinga tugiri otwenda ino ngewa imwe obugabe tobuyizangawo no nange sinza kumwesiga I can't trust him yeah I can't nti agala nnyo obwakya bazinga naye ate anti bwe yagambye ngewaabwe ali kuva mu bukulembeze nga tabukoze eki do you know why oidi lwaki Museveni yaza obwakya bazinga bugabe ankole General Museveni ati ayina okuba awantu ngeri omuntu owundi gwe basinza kati yakitegera bwanayisaawo obwankole bwanayiranga yere aida kuba subject mu mitima jaba aida kuba subject yole omugabe kyatasobola kukkiriza kyatasobola kuyikiriza yetalabangako nga bamufuga yatabonanga kuki ekyo mu mutima gwe kyamukola kikyamulema so he can't accept that tasobola ye ekyo General Museveni tayenda kuko ye ateche ekintu tulina okusabirira ensi eno Katonda atuyambe atayizaawo waire myaka 10 muntu ali na mutima nga gwa General Museveni kyabula bayina okuba n'omuntu ali n'omutima nti ya naali n'okuba mu maiso awatali ekyo kaje mu nsiko. Let me give you an example. Artist abyonona naye nga tewali mulala. Let me give you a good example. General Museveni balonda. Yes. Amini yaida. Amini bwawamba yaba mu bukulembeze. Yes. Tanzania yatuyamba okugoba Amini. Waswalule yasoka yakigema mwawo. Bamutwele kubalese bina Isa. Yusufulule Amini tata wa Waswalule. Yusu muzeyi omugenzi. Then bina Isa akikutemu bamugize eki batese wakakiiko okutegeka okulonda 1980. Okulonda kuno kwali mu kulonda mu biki mu bibiina bya bufuzi. December 1980. Yes. Otegera ekyo. General Museveni yali mu UPM. Otegera. Nga okulonda kuno kwali nti omuntu ekibiina ekinasinza ababaka ba parliament abangi. Yes. Kyekigenda okubeera ne president. Okuleta president weguli. Wadde gwosinza abalonzi feno ba maganda abangi. Naye nga bemupi batono tojja kubeera. Nga America. Bya weguli. Tugenda okumaliza. Obote UPC yafuna 75. Ababaka. Otegeera. Naye nefuna milioni 3 mu ekintu beneerabiddemu. Mubuchi mu bululu UPC mu bululu obw'abantu abangi yasinga DP yasinga UPC kubanga mu bakiise DP yafuna 5. Yes. UPC nefuna 75. Museveni general nafuna akalulu katya kagundi Sam Kutesa. Yes. Ye yamulonda yeko omuntu ogu DP nesinga mu bululu obuchi obungi yasinga n'obululu bwali emitwalo 3 mu kintu. So nga UPC yalina okubeera nti yekola ki yaleta president kati omuntu atakkiriza Obote nga agenda okulayira mu December General Museveni ng'Obote tanalangira na cabinet ye yali amaze okuyingira ensiko eyafuna akalulu akamu wulira kino mu January 1980. Yes. Nga General Museveni Obote yakalangirwa ku bwa president 6 weeks mugende mulabe temusoma abantu byafaayo. General Museveni yagenda mu nsiko okuttisa abantu akakadde kalambe Luwero nga government jalwanyisa Obote yakamala mu buyinza weeks 6. That is the man we are having now. A legitimate government. Kyengamba abantu nti singa General Museveni Obote yamukwata omusango gwe bali muteseeko gwateeka kuona omusajja wa ADF. Jamil omukulu. Kulya mu government enondo olukwe atenga obaddewo ne mukulonda. Kakati General Museveni bwatugamba nti yagenda mu nsiko kuwakanya government eyali etta abantu Obote. Government yali mu obusosoze, government yali byonna mbannange mube n'amagezi abasoga mutegeere mu wiiki 6 gwonka ng'Obote baakamala kumulonda
kuba yali amaze emyaka 10 ali kuluya kwa Uganda mu weeks mukaaga gavumenti y'Obote yakola bikolwa ki ebiraga obusosoze okuyita abantu ebyatwala General Museveni nibayine mu nsiko gana amazima togaga ife tuyale okubasomesa okubibakobera bino so omuntu gwe tulina ye tuli ba mukisa mubi munsi yaife nti Katonda ya mutonda ayo omutima ogumulimu tayenda kukulemberwa ekyo kituufu okitegeera ekyo yes okulonda General Museveni yayingira mu nsiko nga gavumenti yali kujja okulwanisa bataawo mbokulwano okuyiba sente da gavumenti obusosoze corruption biki byona fight ignorance simai disease 6 weeks nga yakalayira kati General Museveni yaja mu lutalo yavira kwa abantu 1 million people to die otegera oyo omuntu ayenda ensi eno Uganda yali n'obantu obukaire 10 na butya 13 otegera ku bukaire 13 General Museveni bwe yajja mu nsiko 1 million people died find the percentage of Ugandans abafa Uganda yafiirwa ente obukaire 2 n'ekitundu at that time Uganda yamenebwa amayumba agaswika emitwalo 9 homes destroyed buti nendononie abantu 1 million Ugandans abayitibwa ku mulembe gwa General Museveni nga idambuyinza iwoloza singa baliwo cha obugayiga bwe bandi bayirenga development je bandi bayire bakola mu nsi eno oyitegere ekyo nenda iwotyamo olowoze nti ente ebintu by'abantu businesses edamenebwa banka de bayibya byona singa tibyali interrupted programu zedo dona ebyali bitambula maiso singa Uganda eriwa nendo je obale Obote 1 bichi byakola the 22 hospital projects 1967 eyaleta Uganda madwaliro ga Gombe hospital dino dia Kiboga Mubende Bujiri Iganga Kayunga Lugazi ago Itojo embalale wabwe gona ago 22 hospitals ago ni getuna gonga garifaro mu region zedo Obote yagazimba myaka je jaso kemeka nga bawukaine ni mutesa iwe kati olowooza singa Obote bwe yaira nga General Museveni tiyajja mu nsiko kuminterruptinga okidi nguli buti Uganda weri singeri wa bati omusaada mukwira weeks mukaaga nga yakangira mu buyinza amaze emyaka 10 tali munsi olwokubanga General Museveni ne yawangula yageme mundu yajja mu lutalo kyavira kwa abantu 1 million people to die buti abantu aba abafa iwoloza nguli baliwo Uganda nguli eriga ebizimbe by'abantu businesses banka de bayiba byonna ebyo byonna that is human resource nguli byonna biriwo uninterrupted nguli Obote tibamuteteganya kumwiza mu lutalo olwamuvira ku but do you know what olutalo lwa General Museveni lwamaliriza nga luisa abantu over close to 1 million people ate lwawanga n'Obote ekisanja kye kiwoyire ku kati abantu bafira bwerere yeah true ekyo kituufu singa yajja mu nsiko ng'ali ni genuine cause olutalo yalulwana mu mwaka mulala lwawa maybe twalitoza ku nti abaire n'ensonga but n'olutalo lwamulema kyavira kwa abantu bangi okuba nti bakola ki niwo ojja buti okayagana ebifunfugu ebyamayumba g'abantu eyo obuwanga buli gende wagundi ewa Semaguzi sani Lutamaguzi ya Lutamaguzi bwoba tonnatuuka wa Lutamaguzi waliwo ekkoona erisemba yeeno bwoba wakachama eriyo ekizimbe kyolabaawo ekya 99 nga kiri mu nsiko bakikuba omusajja yali yazimba 1980s nga yaliwo nga nejje buli eno okyalaba structures oyo omusajja yali w'amaanyi nyo sente yalina kati bonna bizinesi zaabwe zaasaanawo olowooza singa baasigalawo twali baddewo jukira twali tufunye ekirabo Amini mu bukulembeze bwe agobye abagwira nga kati tutandise business nga bannansi okwenyweza economy erayinze ku bannansi yes naye ne gyebuli eno okyasa kati omusajja oyo yali akoze ebyo byonna olowooza singa kati aliwa speak about olwaleero ebusoga okulwana okulaba nga abalimi b'ebikajjo bafuna kumpi otwala gundi bwe zitofuna obusente mpegaano iwere kankukobere ebusoga nze ndikobera abantu bw'obanga omuntu kati General Museveni awangadde emyaka ameka
and still njagala ogende Busoga onoonye projects za government oba government installations eziriyo ez'amaanyi. Teri government ya Museveni kintu kyekoze Busoga kisinga ddwaliro ly'e Bugiri ekiyamba abantu bulijjo mu mbeera ya bulijjo oba ekisinga eddwaliro ly'e Iganga. Ekyo nkigamba abantu ne mu Busoga bw'ogenda kati ebintu ebikyasinze okubeera eby'amaanyi ebiyamba omuntu wa bulijjo amasomero ga government amalwaliro ga government enguudo Obote yabikola yasooka. There is no kyosobola ekyo kyosijja kulimba nange entuukayo ekisinga otubona nti nejje n'Omuseveni ebintu byeyagaanawo ng'amalwaliro otegeera ogajjamu watu kwa Mwiganga hospital ng'ezira scan Bugiri hospital. This is what I'm talking no yes bituufu nkugamba bituufu yes va wano I know kankulagira amalwaliro gano va wano olwaleero jamu idwaliro nabaliro last week but one jamu idwaliro erikulu area Kaliro district ligabira Kaliro district lijjanjaba abantu be Kaliro lijjanjaba ewabbawanita amongo onani magogo waliwo magogo ebudiope gundi buyende district ne part of Luuka ne part of my district Namutumba terina scan era omukyala bwagenda mu idwaliro eryo balita namuyiwa ani eryo bwatuukayo bwati mu idwaliro nga yeetaaga agenda okuzaala kwaba balina omukebera bamugoba butika tukuwandiikire nti funa olunaku nti jja Eiganga osindika omuntu ave wano agende emitiyaana mu ddwaliro ow'olubuto omukyala. Museveni yagamba abo bantu be kati ekyo kyekyanvumya ono amulenzaani ono munnamawulire munaffe siniya wangaani Simon Muyanga Lutaaya kozi naye otegeera nange nanyiiga I wasn't happy yes otegeera nagende mugende bino ebintu enewa kantuntu yewa ebugweri ng'abaana ekyawula classes Bukutiya nga chat Bukutiya amalwaliro Busoga erina amalwaliro asatu amakulu Bugiri yazimbibwa Obote Iganga yazimbibwa Obote. That is the Obote 1967 the 22 Uganda Hospital project after independence. Edwali eryokusatu ndi Jinja regional referral eryo lyabazungu nabalikola kina abalitandika nga mulago mbwali kyali kirabo oyisegera so jeno Museveni has no hospital Busoga jayita nti bantu be buti tuba tutya abantu be ekyo ekintu kyatulumye ino kutunansa kutubisanga abasirwa tuli awo abadega abantu nga niyebulye ne Busoga abakazi bakajja bafwa mukuzaala nga yali kuzaalya mbizimbe ebyazimbibwa Obote ono alemereirwa okutaamu buteki so ife buti omuntu gwe tuyidde asobola okutwogererako ni Rebecca alitwala Kadaga yalwana otalo lw'ebikajjo otalo lw'ebikaddo bateeka abo bene General Museveni ali ni ba agents ngoyo Katikiro w'e Busoga muvawala ni ba agents ali mu national planning ate yakola ebintu yagema obwongo bw'Abasoga ime mwalira omusaada gwe mutwala mbuni Katiukiro w'Obusoga ate nga subordinate wa General Museveni buti ime mulowooza nga waliwo contract these are separate marriages okitegere they are separate marriages okuba omufu ngofu wafumbirwa Abasoga n'okufumbira bana Uganda byandawulo so buti muvawala mu bufumbo buno buli musaada nga buti batusakaira ali mwetaaga abawa alina okubala wafuna sente niwa ni General Museveni. That's why ebintu bingi ino era ekyo yakikola technically kuba akidimu Abaganda timusobola kuba na Katikiro nayikirizibwa akozesebwe butimu okwenda okubafuga yakati ono Katikiro kaide kamwe wano omulimu Bakatikiro bonna wambe buti muvawala mu buwongo bwe asinga kwenda Basoga abantu obukairo obuna n'ekitundu oba asinga kwenda General Museveni amusasula omusaala. Of course President era General Museveni ng'akoze ebikolobero ku Basoga oba ba agent sibe iwolowooza muvawala alina obusobozi obuvaayo ayasame akomenti no kino kikyamu tekisoboka ono mukama we kyova obona ebyo byona tubyoga nti kyali bali kyamakulu obwakyabazinga wefe okwetengera kyova obona era n'abo bene bamuvawala n'abamu ba agent be bayita mwera okukubaani Kadaga. This is a racket. Kati kiri erife nga Abasoga abalina obwongo obusaza
okutegeera era tuwikule eminwa gyaife tuwogere. Neka kyo kisuka kubasa wakati kino kwa kino kya vice chairperson mu ggwanga lyonna ngaba na Uganda. Mpegano omuntu ategeera obulungi. Omuntu okuba vice chairperson wa National Resistance Movement kitegeeza nti olina okuba nti olowoleze kiki ekibiina. Tokoma wano mu Uganda. Olina okutambula. Otegeera wayega wasakira ekibiina. But olwana otya watamu sente buli kintu kyona ayenga olwanirira omukazi atayikirizibwa kujja mawanga agasinga amaani munsi. Wow. Okujja mawanga gatuwa obwambi munsi. Nze nakoba abantu omukazi tajja mu America ali wanted. Tajja Bungereza. N'abawalabu bona we bakyukira bona abawalabu abatatera ku sanctions ku bantu. Bakoba nti Anita Amonge titumwenda wano taida. Abawalabu bona we bakubonera nti oli mubi. Ate nga bo tibali mubi abufuzi. Then yoba mubi ino. Nyo. Abawalabu. Abawalabu atobo osuso ba mubi. Oli kitegeera. Ekyo kyonka kiraga. Bati bale bakulaga nti no. Do you know why? Ochidi lwaki? Anita Amonge wa NRM. Aye bakidi bulungi mu plan yabwe. Nti bo NRM buti mulimu abavubuka mu NRM abasinga obungi nga Namongo mwali ba Piero yu. Bakidi bulungi mu byafayo bya Uganda. Buli government omukulembeze yalete kibiina bwavaaku abantu bakyawe ekibiina kye. Buti bakitegeera era ko mwana tandikawo Piero yu. Buti banobona bavuga bali bayira ku luyirwani luono bakidi bulungi era jja wetegereze. Abantu abasinze okubita mu n'abantu ba Piero yu. Yabisiza mu abantu bangi. Anita Amonge is part of them. Yes. Otegera. Abo bona bakole. So bali kubakozesa kutuukiriza kigendera cyane kuba jeno Museveni yandi bakigati no twetaaga omuntu ajja okutambula asakire ekibiina kyaife. Ajja okutambula atunde ideologies dhaife kuluya. Otegera. Ajja oli kuleeta omuntu atayikirizibwa kufumuluma mu nnumba. Iwe goli kulwanira nti nzo no omukazi asaanire. So ife tulivaayo kulwe birungi Rebecca alitwala Kadaga tina atwesibaku nifo tumwesibaku. No muntu eyasooka okutufuula twena abantu. Yategera twali nimba baba waife awumule mirembe kirunda ekivaidi. He wasn't that person owa abantu. Mu myaka gyonna nga yasooka nani nowe kitibwa Kadaga okuba waigulu. But ngati muntu wa abantu. So ife tuli kuvaayo waire ndi wa National Unity Platform nkubiriza abasoga mwena ekibiina soko okize wale idukira nti wasoka kuba muki musoga tulino ono nakaidongo bamweto omusoga nakaidongo obati mwidirusoga ndalu basomesa omusoga nakaidongo nibale abasoga the original. Eno tubaita abaganda geregere wa baganda ddala. No yo musoga gwebeta nakaidongo. Dr. Bulamu mwidukira former MP. Neya kisomese kigambo omusoga nakaidongo mwiseigaga. Mwidukuru wa Isiko, mwidukuru wa Kadumbula, mwidukuru wa Gabula, mwidukuru wa Kisiki, mwidukuru wa Kawanguzi, mwidukuru wa Kadaga ni baba we. Agogo nagona abo bebajjajjabe nkulaga nti musoga bale boligino mwiseigaga. Omanyi omuntu ogamba nti mwiseigaga. I don't know bamukitegeera. Abayiseigaga byebika ebibiri ebyamaanyi mu busoga. Abayisengobi n'abayiseigaga. Yes. Abo bantu baamanyi then nozaako bakirunda kivejjinja abayisemena. Ebyebika basoga bali the original. Wano bye tuyite ebika nansangwa. Ebyo we must protect them. Otegera ekyo. Fe tuli ba nze ndi mwise maganda be muite na be mamba. Otegera. Bali be batuli wali mu maaso. Enoba muzukulu wa Gabungo enomba muganda wo. Yes. So kati noyo omuntu ife tulina ensonga dhaife mule munda ayo omukazi mumutuusizaawo iwe omusoga ng'okaali eyo okawagira abantu bano jono onereze ku bantu ababona omuntu azira kisaalingirira Kadaga bwafaanana atyo n'asigala ng'amuliza omusoga bw'oba eyo ng'okawagira omuntu oyo obaako ekikyama bw'oba ng'ozira kisa kwedukira omukazi eyali omulungi ngati yemyusa ngono omuguzi w'ebizigo ali ni kabulaka ke kale aye bamutuusa okuba nti ali atyo
era ne mu mbeera eyo nga bakiddi nti bamusalaku obulamu bwe basigala nga bali kwenda bungize itaka bujja okuwuna ku nkyo bamuttire ddala kugamba aveewo afiire mu kimubuliri w'osigala ng'okawagira abo muve ku bano abadaama basirwanyi abali kutambuza amongo kino ekintu kyaife banakaidongo abasoga enzaalwa emisaayi emisoga tibasirwanyi the natives ife sirwanyi mudaama baje waabwe etololo bali empube baba wachi district tewakiwulira ekyo nakiwulira that is baserwanyi ono obothi ono gundi ono watanga odoyi abo bali ewaabwe empube baba wachi district etololo kodi district yes ife tituli bali bampube ife tukola kitutegeera tulina okusigala nga ife titwidda kulya mpube okukuma Kadaga twidda kwogera twidda kola ki kwogera so this is the person we have ono muntu ti wa bulido kijja kutwala emyaka n'ebisiibo okwizaawo Kadaga ono n'omukyala kwetusomeseza abaana baife soma obenga Kadaga olisegera abaana baife tubasomesa ayo omukazi bamutuusizaawo Hussein Kyanjonga bwe yaboneka ng'akaali kufa tibamugemebwa kisajja Sagiri Nyanga bwe yaboneka atyo bwe yajja n'olanya baaloba okubalaga omulambo gwe yeena atyo bwe yali mwidukire baba we beyayogera Kadaga buti atyo bwafaanana n'embeera ye musanukira imwe eyo n'embeera ye muli kwenda. Can you look at that lady wawulya mule eisanu waba n'obuvumo bwogera okusupportinga abantu abamutuusiza mu mbeera eyo mpaayo mu Uganda abantu abava mu Western Uganda abalwaire nibafanga abantu baifa bwe bafiire tandika mention them banansi nendo mentioninga ku mu Western Uganda ku mulembe guno abantu bameka abafiire nga balwaire batyo nga Hussein Kyanjo nga Segirinya nga Olanya nga Kadaga n'abandi batuweekwiwe batamale mirundi bakobe ndi katamale mirundi woloza ati Katonda yali enguzi nti balabere tibalwala brigade yakasirye eggwanga timwawulire wanoiddo nga jeno gundi alira Kayanja bampo obutwa nabuwona bichi byona bali kwenda kundita ni baani abo timusobola imwe kubitegeera so kino twize wambali national unity platform FDC bichi byona NRM bya yambulo yo gasia bitwere osobola okubikyusa aye tojja kukyusa igwanga lyo tojja kukyusa igwanga lyo wano tuli kulwanira musaayi gwa ife metwava tulwanira omukazi gwe basala ekyenda twena twaba balamu ni Rebecca alitwala Kadaga tuli kulwanira omuntu ajja kutuyamba to inspire abaana baife bona basome babenga babaku abantu balini kye tubalagirako so Kadaga ebyokwegera ku bingi naddala eri girl child imoba mu Uganda timumubona ife busoga tumubona nga ni simbo je tulinayo star munyenyeri wale tulaga eraga abana baife direction mwana wange ntie divine ntie li ntie bitawa note nikwenda otuke wale obona Kadaga wale otakoloti obulenzi otabujira ku somaino mwana wange obona Kadaga ntie tambula oti atyo buyabita this is what we want n'amawanga amalala gayigire ku ekyo n'amawanga amalala so ife okuwanira Kadaga tituliku if ebyamwe bire biki ayo omukazi banange omulamo jakoba nti ontuluntaniriyanga gwaki omuntu gwonyigiriza buli kadde buli kaze banange buli kadde omunyigiriza pakaddi yababuuziza how much can someone see my press what ainenge jiya kibuza ngabuuza Museveni mwanigiriza wali mukunfulumya obwa speaker na waliwo ekintu ekinnumu omanyi bana tubeere benkanya bw'obanga General Museveni oyagala Uganda nga oleeta abantu kuweereza nsi eno ekulaakulane really noleeta Nabbanja n'abeera nti ye supervisor wa Kadaga ibananga abasonga bano kunsi kuno waleeta Nabbanja n'abe supervisor wa Kadaga kunsi kuno ngoyenda ensi yo
oyenda omuntu ajja atunda ensi, oyenda omuntu abantu gwe bayikiririzamu, oyenda omuntu waleeta Nabbanja wamufuula supervisor wa Kadaga. Omusoga akuba kinantambi ngo ibongo lyombuli kyewunyisange eddibu ly'embuzi. Oyitegera? So abasoga mbebaza mu following ensonga dino ayenze kyembategeeza kiri kiti ife ng'aba National Unity Platform tuli mukamoli musigaleyo. Wali tujja 2026 tuyingira tujja. Nze amawulire gendi bawa mama waife Rebecca alitwala Kadaga bamutoola ku ekyaki ekya seke. Kyova obona Jeno Museveni yaleese kale mbwa akale muteese anaabagwe baswire nja kumuleetera kubange baliye n'abe memba. Kati Jeno Museveni yadibadde nga taata w'ekibiina omwerufu ayagaliza ekibiina kye abaana be okusigala ekimu yabadde agamba ekintu kino tino because of seniority longevity muntu banga lyoweereza Kadaga sigalaawo ate gwe inkambe and loyalty by the way. No loyalty. Omukazi amateeka gakoze bamuvuma wano kwiteeka lyatogikwatako nakuyirawo omubiri ba minister ba MP abaleeta obuleete eiteeka lyatogikwatako bona obothi ne yakulira ligo gundi ya NRM ono banyenzaki Rafael Magezi yalitebolinga naweebwa obwa minister gundi na yono owa police ani oyo gundi naye yalirimu ono nse buga beba kirimu era teyafuna mulimu naye eri wadde yagwaka ali mu kakiiko ka human rights bonna abali muteeka eryo bonna they are ministers balina ebifo bya waggulu naye yakubiriza parliament Uganda n'emukyawa nga bagamba nti ayisiza etteeka lino ye bamusuula kati gwe balwanyisa ate bamutandikirawo mu myezi yalinga okulonda kukoze eki era nenda okutegeeza nimwe abasoga mbona okumikutu abantu oyo Kadaga kimugwanire ne yalebisa etteeka lino no sipiika singa wabeerawo etteeka erize mu parliament talina buyinza kukyusa ndowooza z'aba MP nti 15 basazeewo bwe bati 2 basazeewo bwe bati Yesu piika ogugwe kukubiriza abantu bano kubagaidinga ogw'okulonda kw'abantu bano sipiika talina bw'asobola kiyingiriramu ye nga ye. Secondly, etteeka lino eryalirize teryali bana eryakulima mbooli. Lino etteeka teryaleetebwa muntu wa bulijjo nga nze omusoga bwenako atuteekewo etteeka eritulungamya mu nnima y'omutyere. Lino etteeka Jeno Museveni mwennyini ye yalireeta kumukuumira mu buki mu buyinza. Mujjukire Jeno Museveni ye yeekola constitution mu 1995 n'agamba bajja fuganga ebisanja 2-3 okusooka byali 3 ate kankubuulye kino okutegeera nti takuumira Jeno Museveni ye muntu atakuumira kuki ku ndagaano ye bwe yajja 1986 yagamba agenda fuga emyaka emeka ena wabeerewo okulonda kwali kutereeza basooke batereeza wabeerewo okulonda president ene egyo bwe yagifuga gyabitamu n'atufuga 10 yasaba 10 nga kalute kannabaawo yagambira emyaka ena yafuga emeka 10 10 bwe gyatuuka akoze constitution n'ateekamu mu constitution emyaka 75 president ogisussa ebisanja bitya 2 nga bya myaka 5 n'afuga ebisanja 2 bwe bituuka ng'alaba bigenda kutuuka 2005 ebisanja bigenze ndoza sekandi ye yali speaker yali sekandi owekitiibwa yali sekandi mu kisanja kye ekyasemba Edward Chwanuka sekandi ekyokubiri ekyasooka najja mu 2011 kaakati Jeno Museveni najjawo etteeka munnange ye mwennyini lyateekawo nti ebisanja birina kubeera bitya 2 mwennyini so bwe yakivaako ekyo waliwo yakiwakanya ekyo nga tosobola kiwakanya olw'ensonga nkutegeezeza nti amateeka gano bagayisiza mu bakiise ba parliament ate bo bakola semateeka bakola constituencies zino mu Uganda nga Western Uganda eyina ababaka bangi wonna so banna Uganda fenna okuva e Buganda paka mu mambuka ga Uganda ababaka baffe ne babanga baganye ekintu
ababaka b'Uganda bokka ne balonda bangi batusinga wadde be bantu abatono ennyo. Alina numbers ziri najja n'agulirayo ne bano kuba 2.5 yaba bukadde 5 kati bwe yajja weeri etteeka egy'ebisanja kati n'alinda emyaka agenda okulaba kati atuuse 75 ate nga kumpi alina mu 80 mu mmeka nejjukira ye atuwagijje kuba talina kakonge kakuzaalibwa ye ajjukira bujjukizi mirembe n'abaana be bamulondera birthday ye okimanyi ekyo. Yes. Kaakati atuvuze buli kimu akikoze. Kaakati n'ekyebwe kyatuuka kati nga amanyawo wakoma. Oba yali badde sipiikaani oba yali badde sipiikaani eryetteeka ery'okuggyako ki ekkomo ku biki ku myaka lyalina okukyuka olw'ensonga be balina abakiisa abangi. Ffenna Buganda basoga paka mu mambuka ne bwe twaligambye nti tetumuwa bali bo ewaabwe bakola ekintu nga Uganda tetumanyi. Strategic and tactically buli kimu bakikoze. So kati tolina bwonenya alitwala Rebecca Kadaga mama waife nti Museveni kutogikwatako kiri ku Kadaga never yali talina kyasobola kukola ki kukyusa tasobola kugamba ba MP nti mukola ki mujjukira waliwo etteeka eryali baddeko wano ne liyita oba n'eryemmwanyi jeno Museveni n'atayita bakiise wuwe millions 2 mwasimbukira kati waliwo bwatabayitangako tekibanga kuvira ddala ku bisanja ekyo Kadaga kinaabanga era bw'onoogamba nti ovunaana sekandi okugjawo ekkomo lyaki ery'ebisanja tekyali kya sekandi ne bw'atandibaddewo deputy speaker gwe baali badde bakola ki ate kino ekyekisanja bakikola strategically Kadaga ajjukira yali mu America ne bamukubira essimu ne bamuyita olanya nadde wabbali ne bagamba Kadaga yabakikola ki ekyo nakyo bakitegeera nti wajja kubeerawo backlash okuva eno mu bantu nga baagala egende kwani ku Kadaga. Jeno Museveni akozesa omuntu ensobi ng'akimanyidde ddala nti eriyo abagenda okukyawa ku lwekyo kimuyambe wali muki mu maaso bwali baggwa kulwanyisa yenkola ye bwati bwakola kati wano wakikolera wanene kati wano wakikolera ennyo bakireetera ennyo abamukuba kati bamukuba lwekyo era gwe njagala okimanye nti abantu bonna abasinga okugamba Kadaga nti gumusinga ye yajjako ba NRM ne ba bloggers abasinga bali ku payment za NRM naye muli obalaba mbu ba FDC amini ba NUP yes ne baki NRM bakolera NRM baba wa script banji bali ku payroll bali ku payroll yes I know them and of course ne banna mawulire yeah yes banji banna mawulire bannafa bali mu payroll betumanyi betwala mbu bali mu opposition naye nga bo opposition they are planted. Yes, buli mwezi omusala gwingira gwa bukadde butaano neje ziva manyiyo true. Oitegeera ekyo. So kakati bino ebintu ife twogera lwa bulumi nti Kadaga titwenda biki ezira kyosobola tukobera she is our identity. Neirowoozi ya ife. Gwe njagala ombuulire kyabazinga waffe emyaka gyamaze mbukulembeze tuli oba 8 9 ebemeka oba 10 sibijjukira na bijjukiro mu bibinyiza mpayo incident yemwe yali ebaddewo kyabazinga wabusoga n'omulaba nga kabaka juzi bwe yayogedde otegeera ekyo ng'omulangira juzi wano jajja wa Islam yavudde n'ayogera mpaayo oba omulangira w'ebusoga oba kyabazinga wabusoga oba katuukiro nga waliwo ekyaliwo n'avaayo n'agamba nti no kino kikyamu sibiina ku record ne mukutta abantu okwaliwo mu 2 November ekyo nababuuza ne mbajjukiza konze kyabazinga wabusoga tobo ozira TV nkugulire n'abasoga be bawamba bakyali mu makomera wali owuliddeko gwe nti avuddeyo avumirira ebikolwa ebyaliwo ebyo ne bawamba abantu nga kyatandikira waife abaana b'ebusoga abavundira ekirinnya niye buli eno okitegeera ekyo yes iwo oidi ekyakyayi abantu banga abeeruuka kuba nze eruuka wange gye nazali omanya abeeruuka lwaki bakyawa Jeno Museveni n'okukyawa Estambayo Mbayo yafuna akakisa ndi kiri bakikola nga abantu tebannakola kinakoma mu parliament naye ku luno kyaganye oyo Mbayo ne yaviira ku abantu ne yayeta wa polisi gundi okuyida bageme BobiWine ku luno Estambayo nawe akamyufuke nale kamubaze basoga tebeerabira era Jeno Museveni nze ndi kusuubiza kulwaba nange vaayo olina akaseera nga Katonda akakuwaira obulamu oyize emitima gy'abasoga aya abasoga mu mitima gyabwe bakukyawa ni famire yo n'abaana bo bayidda kubakyawa so dine ensobi odikoze okaali n'obwire
okwida walidiminga enkolagana eyo ate omala ove mu buyinza ko efe twidi Kyagulanyi Ssentamu ni president ali kwirako ekyo kyona abenga akitegeera oyitegeera but bwobanga oli kwogera ku alitwala Rebecca Kadaga mwatuuka okumwogezanga n'alina okubayidukiza n'ebirungi byabakoleire ekyo kibi embarrassment ekyo kibi Matia ekyo kibi Kadaga n'alina okubayidukiza nabo ina omukyala nga ali kuidukiza General Museveni. No, that is bad. Banange leta tuli bantu ekyo si kituufu ekyo kibi ekyo kibi omukyala bw'aba akujjukiza abaana bakuzaalidde Henry ekyo kibi nga olinda mukazi wona aba akwidukiza enti muna nga bansala ekiso nsaasira nga iwozira busobozi ng'omuntu kwidukira oba kwekikyamu ekyo kikyamu so kati ebyoze ife bino byetwogera Kadaga tasobola abyogera but she is blessed ni mama ebusoga asinga abantu abangi obungi yes ni mama w'abantu over 4 million people ngotere mu kyabazinga ate nga yena yabita mu ngalo de oyitegeera ekyo yes. So ife tuli baana ba Kadaga ife tuli obandi wa Nupu obandi wa Kinzemba Kobera ndi mwana waki era dino campaign ediri kwida nze nja kuba busoga okay oyitegeera Kamuli ndiyo n'abantu bange bangi tisobola kuva Kamuli nja kunonya obululu ebusoga obu ebusoga Robert Kyagulanyi Ssentamu president wange n'abantu bange aba National Unity Platform mu busoga yona minus Kamuli Kamuli yote Kamuli woman kitoyagala wa NUP ayingirayo Kamuli woman member of parliament yes but yebisigaliyo Kamuli bino ebyawansi bina tubitwala ebyo byaife aye woman member of parliament Kamuli Rebecca alitwala Kadaga ife aba National Unity Platform mu kwida kwa ife tulina abantu betwidi abantu abalungi ife bakama baife kibiina kyaife nentegera ife ezira kakuku oba butaikania oba mbodani ku bantu lwakubanga Justin bali mu NRM eri abantu abali mu NRM ayengo bayidi nti bali ki oli muna mawulire yes josoma amawulire bobo yendo kutegeera Uganda eno ruhakana rugunda kikyamu kikyosobola omwogerako sikirina sijja kulimba abantu sikirina I don't have any nsibambi kikyosobola okumwogera ku byobufuzi bya Uganda sibirina ruhakana rugunda josoma amawulire sinawe ndaba nti yabbye ettaka nti yabba obukadde 5 buki sinawe mulaba kiwe NRM wenarem era simulinaako buzibu aye watolawo ruhakana rugunda waleetani nabbanja ate wamala waayo yaleeta Kadaga ajje no Museveni otudoze abasoga kusiko ate sibasoga ne bannansi ffenna tujoze tolinawo ngambira nti ojja ruhakana rugunda no that's ruhakana I just want you to look back nendo bone ku bantu abali ba prime minister ba Uganda Dr. Kiseka Kintu Musoke Apollo Sibambi yes then oleta ani ruhakana rugunda look at those prime ministers then wabatolaku abo mu line up yabwe nga Kadaga ati ayimegale wambali waleeta nabbanja ng'oli kutoolawo ruhakana rugunda kyatasobola akola buti lwaki wamutoolawo ate ng'ozaana kifo kiri awo wandimuleseewo ruhakana rugunda so kati eyo spirit neya National Unity Platform nti eriyo abantu abali mu NRM yes nga balungi I want people to know this. Tenda I don't sikiririza mu bino bya bufuzi yalekera Mutabani wa yume yes nega ayete tujja kuteekayo muntu sigamba nti yalite muyina naye you know sagala nnyo bino tusiriwale olwo ebibiina by'obufuzi ate bitujjeko okulowooza nga abantu ekyo nze sikikiririzaamu omuntu omulungi abe mulungi that is why nze nali wa NRM kuli kyekyankubya kasibante nze nali wa NRM nga amama Mbabazi afulumye nakulirako abalonzi bannamawulire ba NRM wali e Kampala ng'olwamaba Mbabazi jjukira mu kuvaawo waliwo entala mu bamawulire nenkulyako abamawulire be NRM mu kulonda okwo okwaddawo nze nali wa NRM naye nga ne ku radio nkyogera ndi ku Kingdom ng'eka ewa erubaga ng'ate ebiseera ebyo nsula mu Lubaga
nagaana okuwagira Singi Katongole nempagira munnamawulire munnange Kasibante Moses era nze abantu ngambawa nempagira ne Betty Namboze kubanga nga bannamawulire bannange mbamanyi so nze bwentyo bwendi bwe nali mwenaremu nga sisobola kuva mu Namboze Betty nakolako naye yanyambako nga ntandika butandisi loyalty yes. oba asaze kibiino oba akoze ki nga tuli ku prime radio yaba 7 yo mukwano teguvaawo sisobola nze kuva muntu anyambye ekyo kintu kikyamu nali ekyo era olw'okubanga Betty Namboze yali akola ebiseera ku CBS nani ne Kasibante otegeera kati ye kwe kwagala ne Kasibante kuba mukwano gwange kati ngera kisobola kuva mwani mu Kasibante kubanga munnamawulire ate muna Uganda Nakaidongo Nakaidongo kategedde ekyo kikulu kuba muna Uganda nakaki Nakaidongo Kasibante okusinga Singi kaki Katongole so nzere ebyo ni principles zange bwezito beziri siwagira buwagizi kibiina ebyo wentuuka nenkozesa muko kano kajiya kana akazito to reason yensonga lwaki nkubulya kati mu Uganda omuntu gwe mmanyi gwe ngendo okuwagira no matter what Kadaga oyo gwofiirako omuntu ali omu mu Uganda gwe ngendo okulonda atali wa kibiina kya ngwa naye okay so kakati bino tubikola lwaki oba NRM ekoze etya oba ekola etya nenze nkubuulira ife tusekera mu kikonde omukulu mulize mukona wali nfiire iwe kimanne muyona byona ebiri kukolebwa abe NRM mwe mufasiza mugamba tetufaayo ngabo mwakola 221 hauti wali hauti wali temwakola no anti 2022 General Museveni twamuwangula district NUP yes yawangula 9 districts district ye Namutumba ne Buyende General Museveni ye yawangula Namutumbe wange yafuna 52 General Museveni nenge mabiga afunanga 90 Buyende General Museveni yafuna 61 otegera ezo district emeka kati Kalinde kano Kalinde kano ne wabadde tewalabye ebyabadde mu kamyufu kenaremu bulungi nnyo sebe amanyi Kadaga tiwagalabye yakubi olutalo olwasoose yakubya Anita Amongo n'asooka n'amuzza wabbali teyakubya Amongo kyagala mulimbe bantu toddayo kugamba nti Kadaga alwana n'Amongo Kadaga alwana na General Museveni mu kamyufu yamukubye General Museveni kyovola ba Anita Amongo wamulabye nga ayogera eri ayogeza maanyi gwe tomulaba nga ayogeza na maanyi ne wali we yabadde ayogera museke ayogeza maanyi bwogenda nga maka g'omuntu yenna nakugamba yingira mu nju noyingira mudira kane kalemera ku ntebe akana kamakabo va ku ntebe ndakana kadira be kati naganze tova kitegere nti awo bova bakwogera ku byakana kuteka kya kubala magezi otegera bulungi waka kudamu gwe nawe envaako nonya wotula naye nga kana katoli kitegere ayo omwana olwedde muri mu bwongo akumanyi nti oli nasingi yes ya toina kyoli ye kyawulira kati ono byayogera bino byonna bolaba abantu bani ba Mongo byonna bye bakola bye boogera biki bashimanyi kyagwadda singa tekyagwa General Museveni yali badde agamba nti Anita Amongo oli mupya oli wa myaka 3 biki byonna kwa yagambye mbuye akamuyigiriza n'okugula engoye soko olindemu onaamalirize wali ifa abasoga otuli mu mbeera y'obwavu ifa abasoga General Museveni yatukobye tuli bantu be ifa abantu bo General Museveni nife be watolawo ebintu bino bye wasanga ebusoga nife be watolera wa factory gaife gundi eidinda mwageguza abantu bo General Museveni ifa abasoga nife be watola ku bisoga leero yatambuzanga abasoga mu byalo bina batambuza goods ife abasoga boko bambutuli bantu bo nife be watola ku bisoga growers abantu bajanga bewola mu sente bafuna sente dizimbe ebintu niboyeta abantu bo ife abantu boko babasoga abantu bo nife be wagoba mu bibali ebisenyi betwali manga mu mutiere nga buti wabi wabachayina ife abantu abasoga General Museveni boko bambutuli bantu bo nife be watola ku enanda yaife mwajeiriza nga buti omusoga nga busoga is an island everywhere osoka kusalamade okutuuka ebusoga omusoga tasobola kulya kyenanda nife bokudalira watweta mbu tuli bantu bo abakute tujja kusukawo wano ndoza abasoga
mubitegedde ate nammwe Abaganda Bacholi Bagisu ebintu bino ebigambo bino mubitwale nga bikulu muwagire bannansi bannammwe fana omuntu wo inti bw'oba ofana Nobert Mao bw'oba gw'ofiiringa gw'oyagala please fana omuntu wo gwa naye mu Buganda bw'oba ofana Kyagulanyi Robert Sentamu beera naye gw'oba otambula naye ebigambo bino bikulu tuli b'amawulire naye ebisinga tubirabe era ndowooza sina kyenja kugattako byonna biwuliddwa atakuumira mpeera batukuumire aye Katonda kuuma Kyabazinga ne Ssaabasajja Kabaka akuume. Uganda Eyenkya